was talking to Mama Winnie Byanyima a short while ago and telling her that one of the hardest moments for me is to look in the eyes of the wives and the children of the missing people, of the abducted ones. Constantly having to look in their eyes when we are demanding for their loved ones, when we're sending back the kids to school, or when I'm giving updates to them. Today, because it's even hard for me to look in the eyes of my own brothers and sisters, my own family, explaining where our brother is. That is how challenging. Funo buzibu amanyi nyo okusinkana family z'abo abantu bebawambidde abantu baabwe nga tebalabikangako nenga bwe ngambi leero ate byongedde okunkalubiriza kubanga simanyi bwe ntunula mu maaso ga mukyala Nyanzi oba abaana be abali wano oba family yaffe bakubira ne bagamba waayi muganda waffe aliwa kati ng'ogenda baddamu otya bakubira bagamba taata aliwa ng'ogenda baddamu otya. That is the challenge. Ne baana bange ngera bwe mulaba bano abantu bonna nobody is safe, not even us. Nenga tujja kuwangula lazima aga Katonda mugulu. We shall win, and these people one day will pay for all the pain that they are causing us. Being here, and the regime is making it clearer, because we are here, just like the children of Damulira, children of Chibalama. I don't know whether my brother is alive or dead. But one thing that I know is that we are not going to give up. Today, I'll be very brief. I'll talk about only two things. First is unity. And second is pressure. What do I have to say about unity? It pleases me so much. And I'm sure it pleases the people of Uganda, especially those who are oppressed, who are the majority, to see us all here together. Despite all efforts to drive wedges among us, despite all efforts to draw us against each other, you have seen, apart from reaching out to the families of the missing people and trying to convince them that we are responsible for the missing of their loved ones. Bagenda ne babagamba oyo mulaba asibisa abaana bammwe, oyo mulaba awambisa abaana bammwe, awambisa abantu bammwe, nga ababawambye bennyini bebagamba nti tuwambisa abantu baabwe. Abasise abantu bennyini bagenda ne bagamba olaba oyo aleetera abantu bammwe okubawamba. We want to thank you for not falling into that trap, for understanding and looking beyond these lies. You have seen all over social media that some of them work for the regime, and others, we must understand, they are our comrades, but they don't get the depth of this. They fail to understand that the regime prefers us divided. They don't want us to be together. Bafiirawo okulaba nga batwawula, bateekamu ne ssente, infiltrating abo abali mu groups zaffe, making sure ono asojjoli n'olina asojjoli. Obudde tumale mu kutomeragana na kubagana nga ye anyigiriza ono anyigiriza oli. Asibye Dr. Besigye wa FDC wa PFF, asibye Bobby Yang wa People Power wa NUP. Then n'agamba bali mwe muvumirire bano, mwe lwaki temujjayo Dr. Besigye, nammwe muvumirire oli lwaki owammwe bamusibye luvannyuma. So ndi musanyufu nnyo okulaba nti tusobola okukwatagana ne twogera n'eddoboozi limu, bannange tetulekerangaawo. And on behalf of NUP, we commit to be part of every effort of freeing innocent people, no matter their political persuasion. Ate namwe mbakubiriza bannange, bwe mulaba omuntu anyigirizibwa, ne bw'oba wali okayanyeeko naye, ne bwe muba mwali muvuganyizaako ku kifo, yimirira naye kuba bwe bamala ye banona ggwe. Oba twayimirira ne tudimandinga si papa, oba twabanja bulola, kati lwaki tetubanja abaffe? So mbasaba baganda bange, byonna ebitwawula mubiteeke ku side, tutunulire ekitugatta.
Mama Karua said it, that a people united can never be defeated. Let us deny Museveni his interest of dividing us. Tulemereko, tusigalenga tuliwamu, tusigalenga tuuliziganya. I thank the leaders here and those that have not joined us today for heeding to that call. Was to be translated into physical actions within the society, we will tear each other apart. And I suspect it could easily be indiscriminate. While change is inevitable, anybody who can see, who can make analysis can see that change is inevitable. But it has got to be managed if we are going to remain with a country that is intact, and where even as we sit here, plus even those who are not here, that we can continue moving as a community, as a nation. That is critical. Therefore, those leaders in NRM, members of parliament, LOC 5 chairpersons, LOC 3 chairpersons, councillors, leaders of NRM party, at those levels, down there, the members, general members, supporters, they have not just fallen from Mars. They don't live in islands. You must be feeling the pain that is in our society. You must be seeing the problems that we are confronted with. And you must be experiencing the fear, even those in the opposition, that they're experiencing. Otherwise, you would be speaking, but you don't. But when you meet privately, you speak your mind. And you're not able to speak what you say in private in the open, which means that you're also paralyzed by fear. Therefore, the struggle is common for our future, for our country. So there has been coordination of effort, planned, deliberate, conscious, systematic. And we have to work on that. Relentlessly, without giving up. It would be the worst nightmare for us to have change, which is inevitable, but have a country that would have broken into pieces. Like we see in Somalia, like we see what is happening now in Sudan. It's not too late. We can have change, but have a country that remains intact, so that those who take power can at least have a beginning point in how they can start sorting out the mess which has been created by General Museveni and those who the clique around him. It is absolutely necessary. We have to work on it consciously. It's not going to happen by accident. It's not going to fall like rain. It has been out of conscious, deliberate choices that we have to make. My appeal with the leaders who are in the opposition, where the general population can become frustrated, one thing we must not give in to is despair or frustration. Leaders never get frustrated. Leaders never get into despair. Leaders keep focused in spite of whatever may be going all around. Because when General Museveni plays out his psychological warfare using all the tools at his disposal, like all authoritarian regimes do, is simply to plunge us all into a sort of hopelessness, that we eat each other up, that we become divided, and we reach a point where we start saying that nothing can succeed, nothing can be done. That's why he wants to push us to, and we cannot afford to be pushed to that point. And we must therefore remain hopeful, because if we become hopeless, how can we give what we don't have? For us to give hope to the population, we must remain hopeful. For us to give people the understanding that change is possible, the physical, and two, the country can remain intact, we must speak that.
we must act that. May God give us the wisdom and the understanding to be able to do that, complex as it is. Obangezeko nchusemu mu Luganda. Mbwembanga sisobodde kanso nalukola ajja kugezaako akole kye yali kumpi wano. Mukama yebaziwe. Tusanze nnyo okubeera wano. Honorable Robert Kyagulanyi n'abakulembeze mwenna abanuupu mwebale nnyo okutuweereza ekifo okujja okuyimirira n'abo abali mu makomera. Honorable Dr. Kiza Besigye, Obedi Rutare, Aaron Kiza n'abavubuka bonna abanuupu abali mu makomera Ekitalya, Ruzira, Kigo ne mu ggwanga lyonna. N'ekyama Nyanzi eyawambiddwa eggulo oluli kubanga twali wamu mu lukiiko wano. Waliko amakomera mu ggwanga lino ga bika bibiri. Waliko amakomera abo bemenya amanya mwe bali Ekitalya, Ekigo ne Ruzira. Katonda atuwa amaanyi n'obuvumu n'obugumiikiriza okuyimirira nabo okutuusa lwe banaava mu makomera. Naye waliko ekkomera eryokubiri ekirabika lye tutateekako ssira ate nga amakomera ago abiri gakwatagana. Katonda bw'aba atwadde amagezi okumenya lino ekkomera eritalina ebisenge bye tulaba n'amaaso. Bwe tuwangula okukutula ekkomera eryo ery'obutiitiizi ery'okutya n'okugwamu essuubi eryo bwe tulikutula abali mu makomera gano ag'ebisenge tekitwala na wiiki emu okuvaayo mu makomera. N'olwekyo njagala n'abo abatali wano abakulembeze ba NRM aba wakati okudda wansi aba waggulu ne bw'omala essaawa 24 ng'oyogera tebakyawulira. Ewaffe mu nkola eyo tulinayo olugero ankole kigezi ne mu Buganda olugero lwe lumu nti ekyagala okutta embwa kisooka ne kitta kigiziba nnyindo ng'olulukwenda kuyita embwa rugigaze nnyindo. That whatever wants to kill a dog first compromises its sense of smell. Abakulembeze bali abali ku ntikko bo tebakyakaga era kisoboka nti basobola kugwana mu ngo nga tebakitegedde tebakyawunyiriza. Yes, council has corrected. Tebakyawunyiriza. So let's concentrate on those who are below. Hopefully they can still smell. Aba ku parliament level ya parliament, LC5, LC3s, councillors, abawagizi na members aba bulijjo okumanya nti eggwanga lyaffe ffenna era nabo bantu bakulu abasinga obungi bateeka okuba nga balaba n'amaaso nti enkyukakyukayo ejja kubaawo. Naye enkyukakyuka eyo ebaawo etya ne tuseze eggwanga nga liritya nga likyali wamu. We tutambula kati
waliwo obuseerezi bw'amaanyi era Katonda atuweereza amagezi engeri gye tukolamu ekintu ekyo okulaba nti enkyukakyuka eteekwa okubaawo ebeewo n'eggwanga lisigale nga liriki liwamu. Bw'oba osoma ku social media ntalo njereere era ebiri ku social media singa bibaawo nga ku streets kutingana kyokka. Mwaba NRM temuli ku maazi the planet, temuli ku munyenye, temuli mu bire, muli wano wansi mulaba ebiriwo mubiwuliriza mubifiiringa okuva mu bantu abalinyiriddwa. Kati okusigala awo nga temulina kye mukola nga mulowooza nti bino bya opposition kintu ekitalimu obuvunaanyizibwa, kubanga Katonda bw'abanga tatuweedde na kisa ne kubaawo enkyukakyuka, a stable one, enkyukakyuka ng'eri entebe enkevu olowooza ani anaamanya nti gwe oli wa NRM oba oli ki? When we were fighting in 86, when we cut off Katonga, Masaka surrounded Mbarara. There are two specific areas in Ankole where UPC had really crushed, humiliated DP, Ibanda and Buhweju. So they were in their, when people were in their homes normally, because people were under fear, want to react. But when they heard that we had surrounded Mbarara, we had surrounded Masaka, we had cut off Katonga, nobody mobilized them. People, the DP people, out of pent-up anger, got into their houses, got pangas, and they started cutting down plantations, cutting down all nature of things. And the next thing was start trying to kill people. We had to deploy forces to go stabilize the area. We were still sane at that time. But you heard what happened like in Busoga, where there was that chairman who said, if UPC is removed, this is my arm, cut it off. They cut it off. Change which is haphazard, you can easily become a statistic. Even when you are in government, actually you become a target. I think those who are in NRM should be the ones who should even be doing more than what we are doing. Ababari mu NRM mu ndowooza yange be bandibadde nga bakola n'ebisinga ku ebyo ffe bye tukola okulaba nti enkyukakyuka ebaawo naye ebe ey'emirembe. Benyigire mu lutalo luno. Tetubasuubira kujja ku street bwe baba nga bayise ab'oku street kubanga sirowooza nti wali abalina obuvumu obwo. Naye kinnoomu oyo ng'ayogera n'ono, abasatu nga batuula, abataano nga batuula. Ayina omuntu oli mu magye ng'agenda n'amugamba mwana wange waliko line gy'ota crossinga. Ne baba nga bakuwadde orders. Mutabani wange, muwala wange, omuliraano ogenda mu kuwumulira n'omugamba ebintu ebituuse eggwanga lye lisinga. Oli member wa parliament, oli LC5, oli LC3. Bwe tukola ebyo, Katonda naye n'aterekerako ekisa kye, kisoboka eggwanga lino okukyukakyuka ate ekiteekwa okubaawo naye ne likyukakyuka nga kuliko ki emirembe. Kyensembyayo
nga abakulembeze barangiridde action zizona ezinaabanga zibaddewo tutegeregane ku kintu kino kubanga oluusi kirimu obunafu nakyo. Abantu engeri gye bali wired tebafaanagana. Kati wano waliko abantu bogamba nti tuve wano tugende kimu ddala ku poliisi central anaafaafe. Waliko abavaawo awo nga tatidde na katono ne bwe bakuba amasasi ng'asonga. Naye waliko abalala atasobola kukola ekyo naye ng'asobola okutuukirira omuntu omulala, oluusi wa magye, oluusi wa poliisi, oluusi member wa parliament, oluusi LC5, oluusi LC3, era n'amukyusa mu ndowooza ate nga nakyo kintu kikulu. Wali oli asobola okuwa ssente nga waliko be bakutte bali mu makomera, essente eziyamba family. Waliko lawyer asobola okugenda mu kooti n'awoza emisango gye ssente n'agiteeka ku bbali n'agenda n'awoza ekyobwereere. Waliwo oli asobola okutwala emmere n'agitwalira abalwadde mu makomera oba n'agitwalira abalwadde mu malwaliro. Entalo za bika bingi. Muve mu ntalo ez'omunda. Oli agenze ku street n'avuma oli atagenze. Awo oba oyongera maanyi oba oleeta obunafu. Oba oleeta obunafu. Kubanga kati mukyuse muyingidde mu ntalo ez'omunda zibonafuyiza ate oli kyakola ki? Kyayagala. Katonda abakulembere. Omukama mulungi obudde bwonna, Mukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Ssebo Ssenkaggale President Kyagulanyi Honorable katukyaza wano n'obukulembeze bwonna obwa Nuupu bw'otwala wano, mwebale kutukyaza, mwebale kugifuula ntebe ya lutalo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyabo maama Honorable Winnie Byanyima, weebale kubeera mufumu mu lutalo luno. Mukimanyi bulungi nti ali mu UNAIDS yagikulembera, baali badde bamuga nti kati gwe oli mu ebyo, naye ali ku forefront. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ssebo General Mugisha Muntu ne ttiimu yonna eya anti, mwebale nnyo okubeera ku battlefront. Abakulembeze ab'ebibiina Saddam Gaira, Ssebo Rope n'abakulembeze bonna ne ttiimu yonna gye twavudde nayo Katonga, abakulembeze mwenna abali wano protocol bagituwadde dda n'abatuwadde essaala. Sookera ddala stories muwulire ziyungula amaziga. Abantu bano balina ennaku y'amaanyi okubanga your loved ones tobalabako. Categories ez'enjawulo, abaabuzibwawo n'abakyali mu makomera. Tubongere essaala, tubongere obuwagizi, ate tuleke bakolobola mitima nga tukola ebintu ebitajja ebyongera okubanyigiriza. Njagala okubategeeza message Honorable Ssenyonja atuwadde enkulu nnyo. Babanjulidde Makoha wano Samuel, Makoha adde mwasituke, Makoha aliwa. Oyo Makoha Samuel ye namba emu ku bantu ba Katonga be bajja ekisuumu, be bakwata ekisuumu the 36 ne babaleeta ne babatwala ekitalya. Bwe baatuuka ekitalya, akamere ke banga lye balayo ke balyako nga n'abanuupu be baasibirayo ke balyako nga bali mu ntoogo omu. Abasibe baffe bonna olwaleero Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale balwana kugamba nti mutuleke tukwate nga tuyungagana ne Bobi Yanga, kuba Bobi Yanga ali naye mu upper prison eruzira. Era ne bwe twaliyo alwana agamba munzikirize oli political prisoner nange tulina okubanga tukwatagana. Muyinza okunjawula ne ba criminal, hardcore criminal bala, naye temunjawula na political prisoner mulala. Kakati nga abasibe baffe beegatta mu makomera, naffe eno kyetukakatako okubanga tutambulira wamu.
tulabe nti twenunula mu mbeera eno. Ebubaka obwokubiri ng'era njijo buggusa. Leader of opposition bw'aba annyonnyodde wano abagambye nti tulina victories ze tujja tuwangula mu lutalo lwonna, buli territory yonna gy'owamba, let us not cede it. Buli ka victory gwe ne bw'olaba katono katya twongerekako, we must consolidate all the victories. Kati twawangula olutalo ku General Court Martial nti kibadde kikanga baana kyamaanyi ekiri awo, kibadde akattiro tokya chemba okumala emyaka 20 ne tuwangula olutalo ne bagamba General Court Martial mfu bwe fufululu bagitwale bagiziike. Olutalo lwe tuliko kaakati Mwami Yoweri Museveni aganye okuziika omulambo gwe bayita General Court Martial. Tulina okulwana okulaba nga mayiti gye bayita General Court Martial tugibulizaawa mu ttaka. Asala olukujjukujju okulaba nti agikomyawo. Ayise mu Parliament agamba bamendinga etteeka. Jo yawandiise ekiwandiiko mu kyegenderezi. Yagaye Besigye agamba atya nti ayagala bamute mu kifo ky'okusaba mbu batransferinge files bazijje mu General Court, mu kooti eza bulijjo. Olwaleero tubadde mu kooti mbabuulira. Martha Karua kyabagambyeko kintu kikulu nnyo. Ndabye omulamuzi Justice Douglas Singiza alina doctorate mu mateeka. Naye musajja wattu nga bimusobedde. Ng'ali wali n'ekyokukola takimanyi, tutuuse n'okumugamba nti sebo tubulire n'ow'ensala. Agambye mumpandiikire enkya n'ababuulira. Tuvuddeyo. We mutuukira ku point omulamuzi n'agamba bannange n'olunaku lwe nnabawo ensala sirumanyi mumpandiikire enkya. Twali omulamuzi magistrate ne tumusomera amateeka ga human rights gonna ne tugamalayo. N'agamba bye muleese bingi bituufu naye mumpe paka lwakuna lwe lw'enkya. Naye alina okuluulinga era enkya tuddayo ku Buganda Road. Omulamuzi naye alina okuluulinga enkya. Kati situmanyi naye kyagenda kuluulinga. Abalamuzi bali eyo basattira buli omu embeere mutabukidde, buli kye bakwatako, buli fayiro ezitowa. Bo bennyini n'abali mu gavumenti Mwami Museveni baatwala kiwanuka. Olwaleero babadde tebalina nsonyi kuleeta bi affidavit mu kooti ng'egamba bazze bawandiika amabaluwa okuva judgment lwe yafuluma nga balaga chain baleese amabaluwa ge bazze bawandiika. Kiwanuka ng'agamba okuva judgment lwe yafuluma yawandiikira Chief Justice. Namugamba Chief Justice kati tukole ki? Mu Chief Justice nawandiikira Principal Judge Zeija Flavian. Zeija Flavian naye bwe yamala n'addamu nawandiikira Attorney General namugamba nti mulabe ekyokukola. Attorney General n'agamba nawandiikira DPP namugamba alaba naawe ekyokukola. Kati DPP naye nawandiikira abamakomera ba CDF naye nabagamba namwe mulabe ekyokukola. Bonna tebalina kyakukola. Kambabuulire balinze ebiragiro by'abajjenno bali basatu abafuga eggwanga lino. Bajjenno abo era ngenda ne mpulira baga nti bannalweyisa abo bajjenno baawa. Bajjenno baali mu Kaguta family. Taata wa Muhoozi gwe bayita Museveni, mutabani we ne muganda we Salimu Sale. Bajjenno abo basatu. Kakati n'abalamuzi bali ku biragiro ebyo bye balinze. Tewaliyo kye bayita hayiko. Ebadde y'amaanyi nnyo era ndowooza Katonda awulidde essaala zaffe zonna Katonda aziwulidde. Okubajjukiza abasebo ne bannyabo, these are joint prayers for the different formations, for the different parties, for the civil society and all other Ugandans. So we are here as Ugandans. Badde nsaba abasebo ne bannyabo tukubire engalo abatulidize abatukulembedde mu kusaba. Let us appreciate them for leading us. I understand the Honorable Martha Karua is leaving very shortly, and I want to invite her. That breaches protocol, but since you're leaving, I want to invite you to speak, to say hello, and then we shall proceed with the rest of the program and other leaders. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm trying to get the protocols right. Our host, President of NUP, His Excellency Bobby Wine, Robert Kyangulanyi Ssentamu,
Omulodi, President of FDC Katonga, Arias Lukwago. General Emeritus Mugisha Muntu, President of Alliance for National Transformation. The Leader of Opposition in Parliament, Honorable Joel Senyoni. Honorable Mama Winnie Byanyima. I know we have two former leaders of opposition, Honorable Winnie Chiza and Wafula Ogutu, all members of Parliament, all distinguished leaders, all distinguished citizens of Uganda, and all distinguished honorable visitors. Allow me not to go on with the protocols, but I recognize you all. I salute you all for standing together, united to fight oppression. This day is very significant, and all the days I've been coming to this case, I've noticed that each day we are getting stronger and stronger. And today shows the determination of the people of Uganda to fight oppression together. As I stand here, I'm aware that the chairman of NUP, Mr. Nyanzi, was abducted and has not been, his whereabouts are unknown. I'm aware that several other members I read on social media were abducted yesterday. I'm aware that there are scores of Ugandans abducted, some from Kenya, like Dr. Chiza Besije and Obed Lutale. I'm aware that there are many political prisoners who ought to be free following the Supreme Court judgment. When you stand in solidarity together, always remember, a people united can never be defeated. It may take long, but we shall win in the end. I want to echo the words of the clergy who was here before me, that it is important in this region, because the oppression you see in Uganda today is the same oppression that is going on in Kenya in different measure. It is important that all progressive forces stand together, united, to fight the oppression in our respective countries. And in order to dethrone oppressive regimes, it is necessary to consider fielding one united candidate. It is difficult because we are all ambitious. I'm ambitious, and in Kenya, I have said I'm going to run. And there are many other people who are running for president. But I am conscious that alone, we may not be able to remove the oppressive regime. Therefore, I am prepared as Martha Karua in Kenya to put the interests of Kenya first and to agree that towards the end, we shall unite as progressive forces, come with one candidate to be able to have a truly democratic regime over the people. So I want to urge you in Uganda to consider that very seriously. How long can we go on the way we are going? As you pray, remember to pray for the judges. I have noticed that people placed in authority, including the courts, are reluctant or fearful of doing their duty. They know what is right, but they'll find routes to keep going round in circles instead of giving the position of the law on the issue. And I want to congratulate the Supreme Court. They gave a good ruling, but which people want to find ways of avoiding to obey. We shall continue pushing
Today I was in court, but I had no voice because the certificate, special license I was given was very restrictive and worded in a way that it can be interpreted to be limited to the court-martial, which has now been declared unconstitutional. I am not going to give up on the fight to release all political prisoners in Uganda, in Kenya, and in any other country in East Africa. I am therefore going to again apply for a special license. And whether I have the license or not, I'll keep coming to stand in solidarity with you. We are in this together as citizens of East Africa, and we shall not rest. Injustice to one is injustice to all. Until we are all free, none of us is free. God bless Uganda. God bless East Africa. God bless the judges, that they may truly search their souls and do what is right by the Constitution, not by the will or whims of a few. I want to thank you, and on behalf of myself and my colleagues who must live with me, seek leave so that we may go to the airport, but we will be back shortly. And our brothers and sisters shall be free. Thank you. Thank you. Mukama yebazibwe. Abeno mukama yebazibwe. Aberi mukama yebazibwe. Abali emange mukama yebazibwe. Abali oludda luno mukama yebazibwe. Twagala okwebaza Katonda kubanga tuli mu kifo kino olunaku lwa leero. Abakungu mwena abali wano tubaaniriza, tuyinza obutasobola kumenya mannya gammwe na kubamalayo, naye munzikiriza okwaniriza Martha Karuyindi nga mulabyeko wano ne Elias Lukwago baloya ba Dr. Besigye katubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Njagala kwaniriza President wa NUB Ssebo Robert Kyagulanyi, mutuuze munnange Kasanga Tisebo nsanyusa okulaba. Njagala kwaniriza Mama Besigye, Mama tusanyusa okulaba. Mbanyi tumanyi bingi nnyo by'oyitamu, naye tukusabira mwenna bali awo njagala buli omu akyukire munnaaga tusanyuse nnyo okulaba. Embeera bw'ebeera embi wateekwa okubaawo okudda eri Katonda. Embeera buli lwekyuka Katonda aba yeetaagisa. Katonda aba ayagala kwogera gye tuli mu biseera ebirungi ne mu biseera ebibi. N'olwekyo mukubire Katonda mu ngalo kubanga atukuŋŋaanyiza wano lwa biseera ebibi. Ebbayibuli egamba mu Mubuulizi sula 3 olunyiriri olusooka nti buli kimu kiriko ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera eky'okuzaalibwiramu, waliwo n'ekiseera ekyokukola ekyokufiiramu. Waliwo ekiseera gavumenti eno eriwo lwe yajjira mu buyinza, ate waliwo ekiseera lwegenda okuva mu buyinza. Bano bonna be mulaba abali wabweru bonna bali kummwe. Abo abasirikale be mulaba bonna nsheyaringa nabo, naye nabo bagamba nti basajja baatulemerako, tetulina kyakukola, naye ffe tuli wamu nammwe. N'olwekyo twagala okubagumya muyimirire. Njagala kwebaza Robert Kyagulanyi, President wa NUP. Njagala kwebaza olw'obuvumu. Katonda akwongere amaanyi. Ekiseera eky'okukyusa Uganda kinaatera okutuuka era nga kituuse. Waliwo ekintu kimu ekyetaagisa kye njagala okubasaba mmwe bannabyabufuzi mutegeere. Katonda atwagala twegatte, tufuuke omuntu atya omu, tuleete kandidate atya omu, tuwakire omuntu atya omu. Eno gavumenti yaggwamu dda. Senga kyaki tuli mabega wammwe. Temulowooza nti kyaki tebasabira. Kyaki ebasabira. Kyaki eri wamu nammwe. Kyaki ebasabira enkya n'eggulo. Abantu abaleeta obuyinza abaaga nti babuleese tufune emirembe baabuleeta kutulugunya Bannayuganda. Enkya babateeka mu makomera, eggulo babateeka mu makomera, buli lunaku babatulugunya. Ebigambo eby'okutulugunya abantu tubikooye. Ffe nga kyaki twagala abantu abalamu, twagala abantu abategeera Katonda,
twagala abantu abasinza Katonda so abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka bwe mbadde mpakinga wali abasajja bangambye genda semberayo ne bagazi nzize kusaba wano nti agenda yeri bo tebakyayagala kukola ki kusaba bakozesa ki emundu nzize wano okusabira Dr. Besigye sebo president wa anti sebo nsanyusa okulaba era mukwano gwange nnyo mukolo muntu mukama waffe yeebazibwe tuze wano okusabira Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abali mu maki makomera twagala okwebaza omulamuzi omukulu bwe yavuddeyo n'alamula ensonga nga bwe ziteeka okukola ki okuba kooti y'amagye terina buyinza bulamula wano mu ggwanga eggwanga lyaffe erya mirembe lyetaaga abantu nga balina emiki emirembe nolwekyo twagala okukubira gavumenti omulanga bw'eba eyagala emirembe ereeta emirembe bw'eba eyagala emirembe ekkiriza abantu bakole kyebagira ki kyebaagala mukama waffe yeebazibwe seba omukulu wa mukulu erinnya ligenze naye ng'akulira opposition mukulu Joel Senyonyo you're a very smart guy nkwagala nnyo bulijjo nkulaba ku TV mbadde sikulabanga ku physically naye twagala okubategeeza abooluganda tekiseera kituuse eggwanga likole ki likyuke emundu si esobola okukumba eggwanga eddoboozi ly'abantu lyelikuuma ki eggwanga nolwekyo abajja mu Uganda nga balowooza kukozesa mundu ekiseera kigenda kutuuka ng'emundu tekyagira ki tekyakola ekiseera ky'emundu kikoze eki kiweddeyo twetaaga miki mirembe obanga emundu tebalina zaani zaffe fe abazikola ki era nzi ndiwunja wenagandi bamusanze n'emundu emundu yaani ya gavumenti ya Uganda emundu ya Museveni emundu ya Muhoozi pulira Muhoozi nga yeewaanawaana nja kujjako Besigye omutwe nja kujjako Bobi Wine olina obuyinza obujjako abantu emitwe mu Uganda obuyinza obujjawa ono yandibadde alina mu kkomera kubanga azza misango ng'ali mu magye patriotism gye boogerako terikola ki teriiwo obanga boogera patriotism bapracticing eki patriotism nze ndi mulwanizi w'eddembe omukulu Serunjo Jono yanteeka ku kaaso ye era ndi chairman w'eddembe ly'obuntu mu Kawempe division naye twetaaga emirembe mu ggwanga bwe tubanga eggwanga linagenda mu maaso twetaaga tukomye ebikolwa by'okutulugunya abantu twetaaga tukomye embeera embi eya corruption corruption yajjudde mu Uganda naye tebaagala okole ki oyogereko obanga Besigye yalina emundu n'ava wano n'ayita entebe n'alinnya n'agenda ebweru n'avaayo n'atuuka e Kenya e Uganda ne balyoka bategeera nti Besigye alina ki is that nonsense